ewa Dr. Jose Chameleon BITABUSSE oluvannyuma lwa munnamawulire omu okuvayo n'ategeeza eggwanga nti DNA Dr. Jose Chameleon yakoze ey'abaana be ewanduddeko omwana omu mbu nga kigambibwa omu ku baana ba Dr. Jose Chameleon si wuwe. Chameleon simulabangako ng'akambuwadde, Chameleon simulabangako ng'ali serious, Chameleon simulabangako ng'amiininga ebigambo bye nga bambi kino ekimukutteko. Omuntu okudda ku famire ye twama gy'obeera ogenda otteeka mu Chameleon yokka gy'afunye n'abaana be nga buli omu yeebuuza taata kuffa abaana be yazaala ani atali wuwe. Just imagine ng'otandise okwebuuza oba sinze mwana wa taata oba sinze oba muto wange oba oli omuggalanda engeri gy'ali waati oba ono engeri gy'atali. Mukama Katonda wange sokola abo obusungu wa Dr. Jose Chameleon. Mbadde ndi wano nefuna message okuva omu ku bantu b'obuvunaanyizibwa mu ggwanga nga mpeereza screenshot ya Josephat Seguya mwaclaimingidde nti DNA awandudde omu ku baana bange. Ekintu ekyo kimazeeko plan, that's for sure, because simanyi bigambo gy'abijja, simanyi bigendererwa bye, siganye kale akola amawulire ge naye ate that is not news. Kulwansonga famire z'abantu ziteeka mu bintu bitali mu mazima nakyo si kituufu. Nina abaana bange bali mu USA, omulala ali Belgium, omulala ali Toronto, so simanyi bukakafu ki bw'alina ku bintu byayogerako era ntuusa okutegeeza public yenayina asoda okulaba video yange eno nti ebyo byolaba Seguya Josephat byawandisa ku Facebook ye yamanyi gy'abijja ate bw'anaaba abyongeddeyo nga yagala okubinyigiriza ennyo yabikakasi ndoza tuyinza n'okugenda mu kooti kyesaali yagadde tutuukeyo. So nina abaana bange Aida Mayanja, Aba Mayanja, Alpha Mayanja, Alba Mayanja, Ama Christian Mayanja, Zari Aman Mayanja, Ana Mayanja. Kakati simanyi ye gwategeeza ku kikyayogerako ekyo sibitegeera dho naye ntuusa okola clarity eri fenna abantu nti ebyo Josephat Seguya bye yawandiise awandika bintu bye lwa bigendererwa bye mubeere bulungi Mukama bankuumire. Ebyaddala ndi so devastated, ndi munyiivu nnyo. Simanyi Josephat Seguya lwaki olugambo lwasaze kutambuza lugambo lwa bulimba na kulimba abantu. Nze bulijjo ndaba ng'akola olugambo lwenedoza nti abikola bukozi for entertainment naye ate ekyo family yange akyesonyiire ddala bro. Eno family yange njiribe n'abaana bange ensi yonna eraba family yange njiriba nayo. Ne kati addidde abantu abalimba ebintu bitakwatagana bitalina mazima. Josephat Seguya njagaza ki? Ayaga kutandika kwawula abaana bange. That is really bad. Simanyi wabakama we balabanga awandiika ebintu nayo ne babitwala nga biri serious ne basanyuka oba ne okuba mu ngalo nga ayogera ebintu byawula family z'abantu. Abaana bange ali yabapimira yabakebereddewa. Sadde bana yankuddeko nnyo waye nkwegayiridde nnyo bw'oba osodde omukubira mu mugambo omusajja oyo alishinge public apology ye ng'agitunuza eri abaana bange. Kwatalina byayogera tebirina mutwe na magulu bro. Biri very wrong. Tebazannya ku family z'abantu, bazannya ku ddiini z'abantu. Ebyo tebabizannyirako tebabiteesezaako.